Yes, bagita Fadi TV ujinkwanize sawa ino sivyo tyaje balajufisako engale sawa ino. Nina kusaba subscribe nga tompele video no like. Bagita Fadi TV jimbane updates zina value buli kadi buli sanku saka mawuli agatambula mu ggwanga lyaffe Uganda. Esawa ino amawuli agatambula mawuli ga rape okubanga yavudde ku Spaka TV. Era ngono ayinza okuba agenda kwegata ku Next Media. Esawa yona rape nenga yalizayininze okuva ku Nation Media kati agenda ku Next Media okuli NBS Sanyuka TV kusa ne Next Radio eri wakola ba case neza alatoto rape neje agenda okulaga muna esawa zino gemawuli agatambula ate amawuli amalala mawuli ga Kapeesa mawuli ga Kapeesa nti Kapeesa TikTok ono wamaanyi musajja mukulu the photographer ono ayinza okuba ali muki Mukomera babitambuza ku Facebook nga bagamba nti Kapeesa ali mu Komera mu ggwanga lya Saudi Arabia nti yasibibwa n'ebintu bya Kapeesa bino simanyi waje binakola kuma gamazima gwe kisinga okwewisa bannayuganda ebituufu tebabyagala ate bagendera ku bikyamu ate ebituufu tebabigenderako ku Facebook amawuli agatambula ge ga Kapeesa nga balaga nti ali mu Komera mu ggwanga lya Saudi Arabia bamukwata bamulumiza nti yali yewala ssente empitirivu ne zimulema okusasula. Era ku Facebook atambuza amawulire gano bw'ati bwawandise ku posti article y'amawulire gy'awandiise ye nga ye kyokati nga ebintu by'awandiise sina bituufu. Omusajja yafa ne bannayuganda basinga bakkirizganyiza ne posti era posti bagyagadde byaso bagiwadde likes empitirivu okufaako okufi bagyagadde likes batambuza amawulire ku TikTok bakola bu video obusinga bungi ku TikTok ku Facebook Banange nja kuba nonya bu video mbwatuseeko obwabo abakyasire okulabikanga bagamba abantu nti Kapeesa mulamu ngenda kwamba kunganya mbwatuseeko wano ku Fadi TV gye kyono kwa kikintu kyokka ku subscribinga atompele video no like ensonga za Kapeesa simanyi waje zinagwera nenga nazo banayo nako olukyazongera kutabuka nenga basasanya amawulire nga balaga nti Kapeesa musibe ali mu kadukulu mu ggwanga lya Saudi Arabia era bana batambuza amawulire bagamba nti Kapeesa tafangako Kapeesa jali mulamu era musibe mukomera mu ggwanga lya Saudi Arabia si byangu ne muntu wange simanyi wansonga za Kapeesa waje zinagwera nenga bunako olukya nazo zongera kutabuka zongera kulanda mpola mpola nakusaba subscribing atompele video no like bagita Fadi TV girayikinga mbagala nyina gibisizo kwanga mugiye kumirako nenga esawa zina mali agatambula gega Kapeesa nenzi ngamba agamawulire gebagamba nti no Kapeesa ali mu Komera nze sigakiriza kubanga abantu banya basinga bagamba Kapeesa yafa nekirana account ye ku TikTok yasimulwayo dda nga kiraga nti mufu esimanyi baki bana batambuza amawulire nga balaga nti Kapeesa mulamu sizubira kubanga Kapeesa mulamu bannange ekisibo ekiriwo omulambo guluddewo okutuuka mu ggwanga Uganda yesikwanki abantu abasinga batambuza amawulire agatali matuufu ku social media sites eziwerako mbu Kapeesa ali mu Komera. I can't believe that sisobola kukikiriza ekyo I can't sobola okubanga Kapeesa ali mu Komera tekisoboka bannange. Kapeesa omusajja gwe tumanyi nti no yafa dda bagamba olunaku lwe babika Kapeesa nti afudde mu mazzi lunaku lwe yafa era essaawa zino musajja mukulu lumugenzi ne ku Facebook kyokka kisinga okwewuunyisa agamawulire abagatambuza kyokka ate abantu bagakkiririzaamu nnyo ku Facebook nnyo era abasinga bagamba gyali mulamu tukulinze ssebo tukulinze ze comments ze bateeka ku posti ezo ezitambuzibwa nga ziraga nti Kapeesa mulamu kyokka ate ng'omusajja yafa dda nenge bibagamba nti ali mu Komera si bituufu Kapeesa mufu mu ggwanga lya Saudi Arabia gyali netali mu Komera ali mu ggwanika ly'abafu lw'ensonga nti omulambo gwe gye guli gukyakonkomalidde eyo naye nga si mulamu musubscribing ate mumpere video no like bagita Fadi TV gisigala ng'ojja kumideko ojja kufuna updates buli kade ezina value buli kade busa nja kuba nko updatinga otuseko biche bitambula mu ggwanga lyaffe Uganda kusalya basebwa fa benjawulo nsonga za Kapeesa naye afuse Kapeesa trending ono ku social media gola bono naye nga ate abasinga bagamba nti mulamu kikwata omusajja yafa